Okay, okusinzira ku njego eyaguddewo olunaku lw'ejjo mu bitundu by'Eggaba, Kampala district, omwami eyavuddeyo n'ayingira mu ssomero erya kindergarten ery'abaana abali wakati w'emyaka 3 kw'ogumu n'abasanjaga. Omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine avuddeyo naye n'ayogera ku nsonga eno ng'asinzidde mu ggwanga erya Amerika gy'ali ku mirimu emitongole, akwesezza omukutu gwe ogwa X n'ateekayo post ng'agamba "My wife and I have no words for what has happened to 4 young children at their infant school in Gaba today. We mourn with the parents who sent their dear little ones to school in the morning, never imagining what danger awaited them. May God ease your pain." Ye post Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine gye yatadde ku mukutu gwe ogwa X nga anyolirwa wamu n'abazadde abafiiriddwa abaana. Okusinziira ku poliisi ya Uganda yavuddeyo n'etegeeza nti omusajja let me get one. Poliisi ya Uganda yavuddeyo n'ekola statement ku njego eyaguddewo, an official statement, era olunaku lw'ejjo ng'ensonga eno yakagwawo nga eyita mu mwogezi waayo amanyikibwa nga Kituma. Yavuddeyo n'eteeka post ku mukutu gwayo ogwa X. Post eno yagambye nti today, Thursday, April 2nd, 2026, at around 11, the police in Gaba responded to a distress call reporting an individual allegedly attacking children at Gaba Early Childhood Development Program, a daycare center located in Gaba Parish, Makindye Division, Kampala City. Responding officers managed to arrest the suspects at the scene, identified as 39-year-old Okelo Christopher Onyum. Era nabategeeza nti primarily findings confirm the tragic loss of 4 minors during the incident. The deceased have been identified as Eteku Gideon, male juvenile, aged approximately 2 years. A male. Okay. Etike Gideon, male juvenile, aged approximately 2 years. Kaise Alungat, female juvenile, aged 2 years. Ignatius Serwange, male juvenile, aged 3 years. Ryan Odeke, male juvenile, aged 2 years. All victims were pupils of the same daycare facilities. Now, abantu bangi nnyo bavuddeyo okukola comments ku njego eno eyaguddewo. Era bangi nnyo bakyewuunya engeri omutujju ono gye yasobodde okutuuka ku baana bano. First and foremost, we all know, very well know, nti abaana bano aba daycare, abazadde basasula daycare zino because bakimanyi zino daycare centers abantu abaziddukanya balina okuba nga bawa special care to their kids. Njagala owulirize bulungi nnyo. Now, abantu batandise okwebuuza ebibuuzo. Omusajja yayingidde atya first and foremost essomero eryo ng'alina ekyambe? Ekyokubiri, ne waba ng'ayingidde n'ekyambe, kale tugamba asikali yabadde yeebase n'ayingira n'ekyambe n'amuyitako. Kubanga emboozi gye tufuna mu nsonda ezimu egamba nti omusajja ono yajjako ku ssomero eryo first ng'ayagala admission, ne bamugamba akomewo. N'akomawo yesterday n'agenda mu n'asasula sente. Eyo story eri mu bantu. However, it's not yet a confirmed story. N'ayingira n'asasula mu kufuluma mbu n'alyoka atuusa obulabe ku baana abo. Eyo nayo story endala. Abalala bagamba nti yazze n'asasula n'afuluma
Naddamu n'ayitawo n'abuuka ekikomera n'ajja mu baana abo. The question is, these minors who are 2 years and 3 years, it is general knowledge. Abaana bano balina okuba nga balina omuntu abaliko 24/7 ssaawa bina. You cannot let a young child play alone for over 30 minutes nga tomukebeddeeko. 3 minutes nga tomukebeddeeko. Bano abaana batwala mu daycare ne babeera bazannya because bano babadde mu playground bazannyira. Wabaawo abasomesa abalina obbabeerako awo in case oli agwa because bano abaana babadde bato. 2 years, a 2-year kid aba yeetaaga okuba nga alabirirwa each and every minute. The public is asking, where were the teachers? Abaana babaliwa. So eno story basebo ne banyabo etandise okubeeramu ebirumira bingi nnyo. Abantu abasinga batusene ku level egamba kirabika waliwo ekintu ekimu ekitannaba tegeerekeka ku bintu bino. Now abamu batandise n'okukola review ku video ba social media bloggers abamu ze bazzenga bakola ku nsonga. Era Lyabaana n'akola story n'akola video olumu n'agamba nti yagikola ennaku zombi nga 27 mwezi ogwa January. N'agamba maaso kaawo abasajja bagenda tandika okutugumbula abaana. Basebo ne bannyabo abantu beebuuziza ebibuuzo answer zibuze batandise okurifalinga ku video z'aba blogger ezimu ate nga munne tosobola banenya. Bye bino ebigambo lumbi ebyayogera katubiwulize tukomewo. Bino byogere ennaku z'omwezi ziri 27 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2026. Wiiki eno yennyini ewedde nabagamba bapulaninga okukola terror tax basetinze bo mu regions za Uganda nga bagenda tematima abantu bijambya n'okusetinga omuliro ku business z'abantu. Ekyo kyo nabe exposings kati na kino kanti bagambe omuntu yenna kati ali mu kukola terror, kidnaps, red blocks byonna bamuyita genocide musalakanda naho ne mutabani mwe muhozi Kanyarugaba ne bakola ebintu bino. Kati banyabo ne basere nga mugenda okuzzaayo abaana ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokubiri omwaka 2026 naddala bazadde abalina abaana mbisuo ebintu bino wammanga mugenda bifeesingako. Mugenda fiirwa abaana bammwe ng'amasomero state egakumako omuliro strict mu Buganda ne Busoga. Mugenda fiirwa abaana bammwe state ng'erumba ekola terror ng'ekuba abaana mu live bullet. Nkiddamu zino issue 2 mugenda zirabako. Bagenda kusetinga amasomero omuliro, bagenda kulumba ne mungu baterayizinga abaana bammwe. Sina kinaba bijambi okuyingira batematema abaana bammwe. Bagenda targetinga primary schools eza boarding. Sina kindi okuyingira n'ebijambiya batemeteme abaana bammwe. Abantu batandise reviewing such videos nga bagamba kana akantu lumbi yakwogerako, and it has happened. So there is a group of Ugandans who have that thought. These things are intended. However, ate waliwo n'abalala abalina thought endala. So we have so many mixed thoughts amongst Ugandans. But the question is, this school, Line Somero, it being a kindergarten, liteekwa okuba nga first and foremost lina security cameras around. Weliba nga telina security cameras, that means, it clearly means there is no way people are going to get evidence ku musajja ono. Ono omusajja asobola okugenda mu court because baamukutte ne bamutwala mu police custody. As talk right now, ali under investigations. Ono omwami asobola okuvayo n'agamba sinze yassa abaana abo. Eno story ne tugivugirako emyezi n'emyaka ng'agamba banna esinze yassa abaana abo. Era ono omusajja yassa abaana basobola ne bagamba nti twamukebedde omusajja because police yagambe twamukutte tumunoonye tuli kumukolako interrogations okumanya motive lwaki. Uliriza statement eno. Police yagambye emukutte eri mu custody ye, ali mu custody yaabwe, bali mukolako interrogations okunoonyereza motive ki kwe yavudde okutigumbula abaana banene. Kisobola ne bagamba bannaaye omusajja mulalu. It is possible.
naye nga abaana b'abantu bafudde. Waliwo omuzadde omu yagambye nti omwana twamuzukisiza omutwala ku ssomero n'agamba taata saagala agenda ku ssomero, I don't want to go to school, nga tayagala, naye ne bamukaka omwana agende ku ssomero. Ng'oba oliawo Katonda yabadde amwogererako, abazadde ne bakaka omwana, kumbe bamutwala ekisajja kigenda mutigumbula. Byannaku nnyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nga omuzadde kimukutteko nnyo n'avaayo n'akola post because talina kyasobola kukola kisingako awo. Awo nno wenviirawo ku eno vidiyo yemu ne neewuunya n'alabye ekikazi ekikulu ekituludde. Ekikazi ekikulu kirabika nga kiwunya n'amabeere. Bakimenyedde ka bizinesi kaakyo emukono. Ekikazi ekikulu nga kiwunya n'amabeere ne kidda ku Bobi Wine nga tekimuyingiza mu nsonga zino. Nengamba look at this fool. Ebikazi ebimu kyovala bannaye basajja bannange bannaye simanyi oba Katonda asobola otuwaayo akantu asobola otukoleyo ka device ke tusobola okukola okukebera abakazi nga tetunnabazaalamu nga tetunnabawasa, because ekikazi ekirina endowooza nga eyo ey'ekisiro. Ekikazi bamenye ka bizinesi kaakyo, in fact si yekka bamenyeza abangi. Ekikazi mu video ne kyasama ti Bobi Wine wanta banengamba look at this fool. Look at this fool. Ekikazi ekitalina magezi. Era bannaye Mukama Katonda alina engeri gy'akolamu ebintu bye. Kyagulanyi azze nga agamba embwa zino bannaye ezino ensonga si zange nzekka. First and foremost, Bobi Wine tabeeranga. Bobi Wine si mwavu nga bwe tuli abasinga. Bobi Wine okubanga akola byakola bino bassebo ne bannyabo kitwale nti atuyamba, kubanga famire ye yo nga yo togisuubira nti ejja kuddamu bbeerako obubi ever. No, la abadan. The worst they will ever get is getting sick and dying. Naye okubonaabona nti babuliddwa ekyokulya, gwe kikazi gwe ekyakoze vidiyo eyo njagala kigamba kino talibeera mu kifo ky'okublaminga abamenye ebintu byo. Ekikazi kyazze ku Bobi Wine. I know there is a possibility okuba nti ekikazi bakikozesezza. It is very possible. Naye gwe kikazi gwe oli kisiro olinga n'amazzi. Tambuza vidiyo.